suuti zaali z'amaanyi nga buli musajja alina obba nayo ngera bw'ojambala bagamba kati omusajja baabo uyananye afulumye mpozi Rugadi yalemerwa akalukagana yakalisima ku lulimi emirundi ebiri tekanagaana era kitemumuwaamu omusajja muwe mukalyeko era byakulya tamanyi bakwatiramuko banne mwala kujalaali ani yamugamba kwatamuko nabona addamu ebyo ebyemiremire yatujagala bampe ku lwange kale Rugadi okay Rugadi mbadde manyi yesimbawo ko yesimbawo Rachel Magola in parliament I'm told Rachel Magola ine kibiina kyayagala creatingawo abayimbi naddala nga bayiseko mu parliament baberenga atiwa abasigala yeeyongerayo anakola kibandi egenda bayamba ko performing ekyaki something like that so gye babadde ne Rugadi basindi bangambye Sindi ali kumpi kuzaala mwana wa kubiri yes ekituufu okuzaala kasozaala nga okuliridde olina bazaala lumu era saagala mugeya kuba uwendaga kasotuka mu fule eyokusatu ate nga eyokusatu ogiri wakati bazaale mufululizo mukama bwakuyama n'ofunayo abakuzaala agenda kukuma kwoyo kati baba basatu beebo kyomanya alabika teyagira n'agira no resting teri kuwummula si wabi olwomwana talitagenda weza mwaka tamuyonsezza bambi naye kyekyo abalanti amaze emyaka gyenge egyo esatu Katonda yayamuwadde mu covid awo kati gy'emyaka gyenge ena ng'ali mu parenthood abaana be babeereyo then akomewo kubeerwa ganoonyera ssente ate kati yamanya nawali ssente Sindi akola ssente nyingi okusinga abayimbi abazunga ku kyalo kuno kale abeera Senju Fashion Collections yabangambye leero kubamu ekyo kibatwalire bakite batya kitu piece kipale n'ekisaati kitu piece okay si kitu piece two piece yeah sobola omusanga we makindye Grace nakikufunira mu size zo mu kala ez'enjawulo n'engoye endala kitya mu kiwato kinkute kya elastic kimala bumazi tukatulabe kimala kakati oba osobola omufuna ku 0758 59 18 16 naawe nakikufunira naawe n'olabika bulungi nnyo nnyini ddala kale Kids and Love Daycare and Kindergarten lisangibwa bwe bajja ly'essomero ly'enkubiriza gwe omuzadde aba first timer ng'omwana gwe mulundi ogusoose kubanga agenda ku ssomero mbabuuzako amakya gonna kwe kansubire nti muli bulungi omwana tumumukeberako buli kaseera yawezezza emyaka esatu era mugamba we can't wait okumutwala ku ssomero naye essomero lyemugenda okumutwalako lino bbanga kkulu nnyo kubanga mutandika bulamu bwe essomero lyotandisaako omwana lyegenda kuditamininga anaakola atya mu kibiina waliwo abantu esaazi nga bali mu kustragolinga naye ng'ate amagezi bagalina naye lwaki foundation teyali nnyangu tebamusomesa reading tebamusomesa writing tebamusomesa actually bibiri ebyo reading and writing foundation is very important yesinga okutawaanya abantu kubanga oba tosobola kusoma teeza tosobola kuinterpretinga oba tosobola kuinterpretinga tosobola kuddamu Kids and Love Daycare and Kindergarten ebyo bibazza okubanga ate bakolako kati gwe omuzadde yena gy'oli mu bitundu bye bwe bajja gwe ali Kitende oli Kisubi oli Kajjansi oli Namasuba oli Zana ebitundu ebyo n'okweyongerayo paka ndowooza Entebbe osobola kubanga ate otwalayo omwana oba yina emmotoka esobola kubanga ate epiikinga omwana ali mu bitundu okulinaana awo ate bamutwala n'asoma kale Kids and Love Kindergarten Daycare and Kindergarten gyoba otwala omwana abeere ng'ate abangulwa then St Peters Bombo Kalule essomero lya muzira mubazira lisangibwawo Bombo nga wakafuluma mu tawuni y'Ebombo katono nnyo bagamba ntwalayo omwana obeere ng'ate omuwandiisa basomesa arts ne sciences basomesa music dance ne drama basomesa omwana byasoma nga akwatako laboratories zaabwe ziri well equipped ebisale byabwe biri affordable ate nga omwana asomedde mu environment egenda omufula omuntu ow'obuvunaanyizibwa kale twalayo omwana obeere ng'ate omuwandiisa mu abazadde nga omwana yamaze P7 agenda mu senior 1 St Peters Bombo Kalule essomero ly'obusobola okubanga ate olowoozaako okutwalamu omwana Arapex Tala Adhesive Cement Asphalt Tiles genda mu
hardware zonna mu ggwanga obeere ng'ate omwefunira. Adhesive kirungo kye tukozesa okusiba tiles. Kakati oba otuuse okusiba tiles mu nnyumba yo, adhesive katale kwali mungi nnyo, naye ate tokozesa adhesive agenda kuba ng'akuzza mu mulimu ogwo. Kakati wa Arapix agenda kuyamba okubeera ng'ate osibira ddala tiles ne zinywera. Okay, kama abazadde ba preparing okuzza abaana ku ssomero Friday, Saturday, Sunday, Monday. Naye nga bwo preparing omwana okimanyi uniform ze ezimu tezikyamutu twajjeyo nga tonga omutwe mukoma makati ga kigeri bannaayi obuzadde nabo si bwangu awamaze okebere nga tezimutuuka uniform tezimutuuka ezeetaaga okutungawo ekituli wekyali wano kapira fomu otunzeewo oguze uniform empya literally preparing mwana wo muzza ku ssomero naye gwe muzadde nga gwe preparinze weetegese ng'ovudde ku bya mentally financially n'ennyambala y'omuzadde determininga nnyo kyovula nga amasomero kati gaabakaliramu gatimbawo wali ebipande bwe mutalina kwambala ebintu bino temubizannyisa first of all abazadde kyenjagala okubagamba kyolaga wali abaana kyaffectinga omwana wo memugana nemugamba aye no weekend tata nayiwamu kishoti ate wali buzibu kasita omwana ngenda mu dropping ali ku ssomero nayiwamu kishoti nalyoka afulumya obugulu nga bulinga eki akakajjo nalyo kate munaye ate ye weekend bwamala yegendereko oba ku kyennyanja talina nnyo budde please mutuyambe bamaama walobulegingi buno obulagira ddala ebiri munda bambi abaana nga baddali mu ddobe tebatandika okwogera ku gundi ya maama ate muve nno ku baana bokka abaki abakulu kuba mulowooza abaana baba secondary bajja tugeya kabeere bano abanassala abafa abasemberayo ddala abasomesa bakutunira bati ne bagamba naye bannaye nedda tekigwanidde ebintu ebimu environment y'essomero tekijja kusoboka nga nammwe wemwadda wano ne mutandika complaining abayimbi bave mu masomero babonoonera abaana nammwe mwe musooka obbonoona nga tebalina bakunamira mwe masooka bakunamira ne mulyoka mwambala balina bulegingi obwo ate munda kalaga ne kala ya panti ataddeko obutezi zikola bwe zityo ate munanga abasinga abantu bobutasinga nnyumira ate basinga obwambala ate mune mutamanya ati no kale webe erabika yambala kali kala ya panti ng'efaana ne leegi ne n'olaba epalezo nga tumanyi nti mukala gyezi nawe eya papo nga lwajambadde bannange mutusesa n'akyuka n'akutta ebintu by'omwana we anigiina ne zino kala gyeziri bannange mutuswazizza nnyo ne mwambala empale eza damage ez'ebituli ne mujja ku ssomero ly'abaana ne obuteeteeyi kale obugoye nga tebunyuma walo omuzadde kitegeeza azaala mwana muyina basisita bammwe abato bane sisita n'atumalako emirembe fe abakuliridde mu myaka nga tokyasoma ng'olwa kasisita ka mwana wa siniya wano kakeewuba ate bwekagenda ate tebwerabidde ebintu bulina kye bunoonya bwekava ku administration block bwekaddeyo mugundi tekatumalako emirembe sekyo kyatu headmaster nekitunula bwekiti mugundi nekigamba nema muzadde wa gundi ono emirembe nekimugwako oze mu office muli awo wenewena buyigiza sandigagozo zitadde eno oli oti bana abazadde mudde muli mubanga obukokwa abaana baffe ne bakubwa emigga egitali gya lunaku olwo anti jakati jjukira headmaster naye muvubuka muto ayagala kulaga kaana kano nga bwalina obuyinza n'asooka akubamu awo abantu bitabagasa naye nga gwatukubya emigga tubadde tutaasa maama bw'oba ogenda ku ssomero omwana mwe ba anti abagenda otwalayo abaana baganda baffe betugamba ntwaliraakoko omwana bambi be decent mwambale bulungi mutwale omwana muweesa ekitiibwa mu maka gy'ava nawe kennyini ekitiibwa kyo kisigaze mwambala bubi nnyo bambi ne musukka abazadde baffe abalala ne babatunuulira ne bagamba mukama katonda yen environment abaana ffe banaasomerawo ono muzadde waani omwana we ne batuuka n'omuggyako emikwano because bamanyi gy'ava kyo kirala nnyo ku ggwe nojjanga oleesa omwana nakuba weekend abamu mutambula mmotoka mulimu emyenge nojjanga okutta ecupa y'omwenge oli ne muggula emmotoka enzigi bwezi nesitandika okkuba endongo ate munaye mwaba amazeyo school fees receipt muzirina nno bannaye tusiga environment y'essomero tugireke nti yassomero abaana tubalekera emirembe gyabwe abaana kyemugenda obalekera kirala guba okyuka n'ogenda bagenda tandika obbulinga omwana by the way ebibulings abaana olowooza biva wala tebiva wala bintu bitonotono naye ate ekyo so abaana temulekera bivumo tembalekera bikolimo ebiviiri maama kulwokubanga okedde obudde badde bukwise okotaddeko eya boneti obitegedde abakyali bambala balina enviiri bino ebigundi ebirina birasitiika muno wemuti ne mujja
ne mubyetekako n'oyingirawo bulungi nnyo ate gwa papa wekubyeka wekiresulesu wenna oli shabe oswaza buswaza. Prepare yourself, mutwala abaana ku ssomero ng'olabira ddala oza mwana ku ssomero. Mubalekera ekitiibwa kyabwe n'abatica mubalekera ekitiibwa kyabwe ne bazadde bannammwe ekitiibwa kyammwe tusobole okubeera nga tutambula bulungi nnyo. Watulaba katulaba gaffe abamu wali abantu abamu nga kale tetwasoma mu budde. Omanyi okubeera nga nenkulashinga kafi nenkulashinga ku maama we. Muntu situla obusimu obwebaka ogenda okulaba maama w'omuntu kakati netudda mu misango omuyizi abadde ankwata buno obwana obwana ne bulengera bataata ba bunnaabwe nebusooka bwetala banemulekerawo okusitula obusimu bw'abaana baffe tutte omanyi ku ssomero oba ogenze kusoma nogamba naye ensi enkubyemuko oyinza waliwo bagenda nasooka dropping amangu n'agenda n'alinnyako mu nsi n'agiwulira kati mu nsi ebadde mu nsi gy'olinyiniddeyo byonna ng'obikoze ekyo nokaka ngende ensome kirabika ebirungi biki biri mu maaso nojje n'osoma bannange noli najja n'asitula omuzimu nogamba kyaka ndi wafu kyayiri egenda wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula